omugagga ebimu bwasonyiwa obulira omwana waako n'omukopinga muki so bwe tufuna akantu nga kano nofuna opportunity n'ebigambo byogera byetwogera bikutukako wantibadde otwala obuvunaanyizibwa ne weetunulamu n'ogamba mutuufu mbadde bwenti naye kanfube nga bwensobera mawasa Allah subhanahu wa ta'ala abe nga ntaasa nze mu maka gange nze mufumbu wange nze ku baana bange kubanga mutuufu ne wetwogera twogera nga abaseka naye ng'ate ebikusa okuba nti omwana otuusa omufumbiza n'omutwala n'ogenda nga tolina wakusula nnaku bbiri ogenda enkyambaga tolina kyotola kwetegekera nakuteeka mu kasitoowa n'onyigira omwo abamalwalira na bintu byange wali ku mbaga obeera na bibiri mbwoseka ate bwokaaba omugole anyiridde gamba tulina kusanyuka kulyawo kwanjugufu kwa mutima ogenda nojjukira omulala mubuuza nga n'ensonga ezamujja mufumbo nze nabiranga nebuuza abakazi mu biseera bya bamama baffe nava mufumbo ng'ayina emyaka nga 6 oba 5 bw'atyo naye yabanga ayina bizinesi gy'ateeka okumaliriza kubanga omwana it is a business. N'agamba ze bizinesi ngimaze kasifa yabadde asembayo naye afudde ku lujja oba amaze emisomo gye kakati ndi review wa haji ze nalina ebigendero byange bikoze ki naye olwaleero lwaki gwe tolina bigendererwa mu kuzaala lwaki mu kufumbirwa tolina bigendererwa abalala balina ekigambo nti nasoma naye okwezi 4 paka ntugende Makerere nga tuli naye olumuwasa emyaka 2 nga bawukana anti biri byabadde mu birala ne bino byazze mu birala oli abadde mu kwekuza balya mu hoteli bakola batya basula eno buli mbaga bagigendako buli mukolo kakati batuuse mu nsonga yennyini afumbe amazzi nga oli n'okwoza esaati n'agamba nayo yange simanyi amazzi g'okunywera kuba gafumba simanyi nnina okunaza mu fridge ennyanya ziwaliremu zaafutemu simanyi omukozi yagenze tasobodde kubawo sikufumbiza saaki naye nga kwabadde kufumbirwa kati bavuga nti babadde baagala naye omwana atuuse mu bufumbiro yagamba nze saze wano okufumbira mu byafumbiza fumba sikulimu n'okoza enkola sikulira n'okukola kinze nzize wano ng'omukyala twenka n'obukulu twenka gwamanga era nakufumbire n'abuvamu as soon as possible n'aliyiyo kati yagenze Dubai. So ebintu ensonga era kyokola ng'obusiraamu bwatugaana okumala okwenda ate ntofumbirwa kuba omuntu wanaamala okubeera mu embeera etali gyagenda kubeera eno gyabugenda okubeera bujja kuba nene so oba omuli muwala ng'osoma soma omale ofuubirwe naye bw'ondi oyagala okubeera omufumbo nga totoli mufumbo bw'ona otuka mufumbo tojja kusobola kijja kuba kinene obufumbo kyekyo kubanga wamanyira luli nti mukomawo saa 8 oba 5 zemukomyewo kakati ate olwala olina okusigala waka abaleke baganye n'okuzaala olubuto wenaalukuliza emyezi 9 batatambulako tutakola atya so tusalewo eddiini eri gye tuwagambye nti yekulembera byonna bwebekugambye nti anedda tewalisoose kwenda walifunye ekkubo erikuyamba kakati bweba tewegitegedde kyetugambye nti ebizibu bijja kweyongera Rusho bazadde bannaffe bakyala abali eyo abatulaba namwe abaana abawala abatulaba ku Dawa TV eno ensonga zino zitwalira ensonga nkulu nnyo muzeeteekeko omu yeetunulemu amanye wawaagwa kubanga buno ebintu by'obulamu bimutuzanyirako obulamu bujja kusuula ekisira bukyuke emyaka gy'olina olwaliro si gy'ogenda okuba nenkya buli ssaawa eyita emyaka gyo gyeyo ogenda mu maaso mukukula naye waliwo ekisira ky'otuka okwejjusa n'abaana bo tebabakuza tebabafaako tebalabirira n'okuzaala tewazaala bwabazadde baabuze nazaala babibe nalina nsobola tolina guyinza kuzza n'ofunuka okaddiwa n'okaddiwa bubi tolina mukwano gwo tolina mwana wo tolina kunoga nti kubanga ebiseera byo byolina okukoleramu ensonga zino babigayalirira n'olwekyo baganda bange atulaba ku Dawa TV ensonga zino tutwale nga nkulu alina kyakyusa mu bulamu bwakikyuse abantu agezaako tugezeeko kubanga tandika mpolampola ojegenda obulamu omazeeko katajja ti omuntu yandikoze atya kati wakuba watugambye nti nno omukyala tuba tugende nti olina amagezi gonna okuba nti osobola okutuukiriza ebintu bino
kubanga twandiga nti omukyala senga wakola mulimu akole mulimu ki akolere waka kubanga kukyanoza sente abakikati ebintu byakyuse noma ayagala sente mu ngeri yazo ate ng'oli agana okukuza omwana we n'osoboza okukola abulina oba mirimu gyaki kati yandibadde akola atya. Alhamdulillah omukyala yeewuunyisa nti buli mulimu gwonna agusobola. Okimanyi abakyala abali miti gy'amasannyalaze abakyala bamakanika omukyala tende kyatasobola kukola naye tugambye gwe bweweeraba ofaanana ki bino byogenda okukola binaakulekera eddiini yo ng'ogirina byogenda okukola binaakuyamba okukuza abaana bo mu nkozi ennungi byogenda okukola binaakuumira obufumbo bwo gwe bwensooka okweraba kubanga mukyala bwobanga bakuwadde obuvunaanyizibwa era omulembe gusuubira nti omukyala talina nnyo mululu ate nga mwami n'endya ya ssente gye tulaba abasajja gye bagirya omukyala ayinza obutazirya bw'atyo otumanyi abakyala bangi abawangalidde mu gavumenti ne bavaamu bulungi n'ebitibwa byabwe n'ensa zaabwe nga bakyayire n'ensonyi naye kati gwe omukyala bakulonda nga bali kansala ate bagaa nti mugenze kwekalakaasa ate akakalya ne bakakusikako ate ne bakusuza ekyo ekwegambe ovudde mu saalyo kubanga ebyo byogamba nti wadde ndi mu kifo kino naye ebyo ngaja ti ekyo sijja kukituukako nze ngaja omukyalo omusiraamu abusituukawo nze ngaja mukyalo omukatuliki nsituukawo mukyalo omuprotesitanti owuli nti eddiini ye ine kyekola ki wadde najje mu kino naye ati webale nnyo so tugamba nti ebyo bibyo nga gwayina eddiini yo n'olaba nti wano sigwana era abagenda tuyinza kubagana genda eby'essente abantu bonna essente tuzaagala naye ozifuna otya ozifunye mu ki era ogenda kuziwangaza bbanga ki olowooza abantu bonna baali bali tebamenya maduuka emmotoka tewalisanzaawo n'ovuga kuba ogyagala naye siiyo eriko ani eriko nnyiniyo so kyetugamba nti omukyala okuuma ensaazo n'ekitiibwa kyo n'okikuumira abaana bo n'okikuumira bazadde bo n'okikuumira obufumbo bwo kwe kubanga Katonda gw'okulemeza ku buli nsonga nga ti omukyala tendi kyatasobola oba abakyala ba pulezidenti kati n'ombulya vaisi ate webali nnyo kitegeeza nti omukyala asobola okubeera mu kifo kyonna era asobola okukola omulimu gwonna ebbanga ly'amala ng'amanyi nti Katonda yamutonda n'amutuusa mu kifo kino asigala akyamukontrolinga Katonda amulaba Katonda amumanyi n'akola ebyo ebigasa abantu bonna baba bikoledde. Nolwekyo baganda baffe ensonga tukitegedde nti byonna bye tukola byonna tukulembeza Allah subhanahu wa ta'ala tulembeza Katonda wo munzikiriza ekyokola ki kyolina kubanga Allah eddiini zonna teyeragira kukola bubi ffenna tulagira kuwumbawumba famire ebitiibwa by'amaka gaffe ebitiibwa byaffe ng'abakyala ebitiibwa Allah yabituwa alhamdulillah naye ffe tubikola ki ffe tugenda tuseseetuka netuva bwe tuteeka okubeera tugenda nga tugenda tutateeka kubeera naye nga abakyala tukomewo abo nsonga gye tuyageddeko n'agamba nti omukyala aba n'agumiikiriza okumala emyaka 6 ng'ali ku mission naye nga wano waka wamutamadda nga yakutadda nga haji byamukoze oba omwami we oba omwami yenna nga byamukoze nga binene naye nga yakutanga nti nteeka okugusa ensonga yange ey'abaana bange nteeka okubagusa waliwo kaklipu ke twasomako wano kubino si byafu bya Uganda ono omusajja asinga obugaga mu nsi yonna mwamuyita mu Bill Gates mukati yawukana ne mukyala we yali mu mawulire naye omukyala yagamba nti mbadde ntuusa mwana yakuza emyaka 18 sooka enkola eki naye kati omwana kawezezza emyaka mbadde nina olubimbe lw'emmaliriza betusuubira nti be bagagga naye yagamba nti kino mbadde nkigumiikiriza mule okutuusa omwana kyetugamba bannaffe beera ng'olina ebigendererwa ate nga bigenda kugasa ne famire bigigase beera nga weetegeera nti mu bantu 15 naye nze sinze oli nze sikola nga bwe bagambye toteekwa kukola nga nti bagambye twekalakase nga basanga n'obukaya bwange mu kkubo weekalakasizaaki bw'otookiggusa ekiweekalakasiza so tugamba nti omukyala omusiraamu wonna wona oba obadde oba oli mukyala mukatuliki olina omusalaba gwo oli mukyala muprotestanti oli olina eddiini yo beera n'eddiini yo okikwaza ekitiibwa ky'omukyala bakuwadde obuvunaanyizibwa ku nsonga jo nabadde ku TV nga ndaba olunaku lw'abakyala n'omanyi omukyala omusirikale okukuba omuggu naawe n'onyumirwa ng'omukyala nakulo omulimu gwe omulimu gwe n'agugusa
olinga kuba ekyo yakyagala abeera omusirikale ayambadde uniform ye n'abeera era ndowooza batono nnyo nze sinaba abakyala bagamba nti abasanze babba omukyala omusirikale yabbye sinnabalaba bajje balimu mungu abasaasira abaliyo abakuuma nti omukyala kati jo twalabika n'amawulire ku ddwaliro abakyala sinnabala nolekyo tugaa nti abakyala basobola okukola ebintu byonna ebbanga newalabala nga Katonda waffe tumutadde mu maaso gaffe abaana baffe nga tubakwatirwa ensonyi nga kyakulabirako era ndoza abakyala bajja no mu byobufuzi ne batamanya ebyo bwabakuba byabakuba kubanga ffe twabalabanga bannange newakubadde omukyala akoze bwatwanga ffenna abakyala omukyala bw'avaayo tusanyukira ku mukyalo oyo ne tumusabira tusabira n'abaana be ne tusabira bakadde be tusabira obufumbo bwe oba ekitiibwa kyaffe ng'obakyala aba akijjeeyo kyo tugamba nti omukyala talina kyatasobola kukola naye okikoze otya waliwo omukyala omulala gwe nalaba ng'anaza amategula alinnye waggulu omuwala alina porasi akoze omulimu gwe n'ovunaanyizibwa n'abakyala tubagamba buli kyonooba okola kyonna n'ovunaanyizibwabo n'ekitiibwa kyo ng'omukyala ate muno ekimanyi nti waba ovunaanyizibwa abantu bakuyamba omukyala ayagala omulimu kuba bakimanyi nti wansiibu olina b'okolerera olina abaana oba kino tetukyanenya baami nti baleseebwa abakyala twakimanyidde abambi tekiri nga mune munsi mwali mulamu naye nga tamanyi kikwatira n'awakanga waali naye gwemanyi omwami okuwa school fees nga talaba lipoota kati mwana ndoza mukyala nawa school fees naye tamanyi na mwana bwasomesa so nga tabalaba leero ffe baffe basomesa omwaka mukola naye taata tamanyi lipoota tabuza ya mwaka huwa abakikola naye kati majority esinze abakyala abaami batabuseeko tweseeyo ku bakyala tiwabadde nti olina kikole era situgamba nti tekikola kubanga tokyalina lwaki tekikola naye kati awo n'omukulembeza mirimu gyo nomanya ne vali y'omufuko n'abaana bo ojjagerwa nga byokulabikulimira nga bikuwoomera nga ne tebifudde n'amako gayimirizaawo n'abaana bo bakuziza nawe ojja kuyagala n'ekitiibwa kyokirina n'eddembe n'eddembe nokyo bakyala bannange ensonga ezo twali tutulako tugamba nti twefunemu buli omwana abe nga bwafaanana yena wateteekanye mu bwongo bwomanyi nti no this time teeka okuddayo n'ennongoosa kubanga obudde tebunayita ate atya dija n'onsonyiwa oluwa abakyala Katonda tebyawekyengera olumu bambi nga tebakiraba ne bannaffe abali mu kyalo omuntu ali ku ttaka lyayika 3 naye gyali akaaba ogenda mbwagende Dubai agenda pakase ekyengera Katonda kiryamuwa tannakimanya era gyali ayagala batundeko eyiika emu bamupakire mbwagenda akola obupakasi ike mutogamba kali noli yatunze maka n'omwami yafudde ku ababuze nga yangambye kuna ati mwami yafudde mukyala atunda amaka agenze Dubai mwami yafudde abaana basigadde mu banka kakati abakyala kubanga gyo omwami bw'omwezingako enkomera agatunda kubanga bambi nga bwe tugambye Katonda yatutonda nga tulina amaanyi kati kyembagamba nti abakyala bwalina yiika y'ettaka olina half acre olina oli wa bbeeyi ebbanga linobala nga amaaso go gazuukuse kubanga abaana bo tebagenda kubula mmere olwokuddawo nyo n'omulabe kutubadde naye Katonda okutuga nti faina maluusiri yusra kigambo kinene awali obuzibu Katonda ateekawo obwangu ate obutali bwa mulundi gumu abantu bageze ebyalo ne balima emmere ne baba n'enva ne baba n'enkoko ne baba n'embuzi abalala balunda ente mu bintu byolabanga ebyali emyaka 2 gyokka gino gyolaba omuntu n'akyuka naye kakati gwe Mungu anaba akuwadde ekyengera nga dda wa TV nekutuuseeko oba kakilipo kanagira ku ssimu ng'olina ettaka liryo bambi sikusaba ate kubeera nga weeraliikirira nti oyagala ogye emmere y'omu katale eriwo n'eddagala erifuuyire ng'ate akadoodoko tekaliiko ddagala bw'onoozimba emboga yo ojja kugyeriira abaana bo kye banaalya bajja kukikuta omwana wo ng'alya ekikajjo omwana wo n'alya ku ffene omwana n'alya obuyembe
ojutali gumu ojitali ebiri nawe ne bawo namwe mulya kutunya boka babaleke balekabo naye omwana kubanga omwana buli olucha kumacha atatuulira anuga muyunje kufena oyo ali awo agenda oli mangu gyekikale lwekitaferi gendo kiri subuhu kudusu rabbun ebyo nno bwe tubifunye nze nga ntukulaakulana n'okusinga ku bulamu bw'omuntu kubanga emmere eyokola omuntu lwekyo bakyala bannaffe tubagamba ebigambo bino mubiraba nga bye biri mu nsi yaffe mwe tuli naye nga waliwo okubuzaabuzibwa kw'ebigambo esente zino hard cash okujjako okweraliikiza tezirina makulu ebintu ebiri mu ttaka ebiri ku ttaka bw'eba ennyumba yeyina amakulu bw'oba oteekako embuzi ze zirina amakulu bw'oba osimba kalitunsi yayina amakulu bw'oba olina bazitunda so ettaka lya bbeeyi gulumiza ettaka lyo olijjemu eby'omugaso okusinga olw'onotawaana kinene ng'ate ofuna kitono. So ebbanga lino etumala ng'abaana baffe tubatunuliza ogenda okupakasa azene milioni 10 kati wano milioni 10 zikyakola kyekinene kiriwa era bwagula poloti tazimbako nnyumba nga ddayagula anoonyeza ennyumba aligenda okudda nga poloti eyaleero nga bagitutte nilwo baliteekako nzuwina ekyapa tosanga ebyapa ebirala bisatu. Bannaffe nga tunatya okumaliza puroguramu yaffe eno abadde batulaba tunajifanya katugera kugenda ku bibuuzo by'abantu bannaffe abadde batulaba inshallah tubasobodde oba bitasoboke tugenda kufundikira inshallah badde nsaba tufundikire ngoba bannaffe amagezi yalaga gasinga ogabawadde kubanga byonna obyogedde eddiiniyo nawe omukyala okwisanawo ku kyokyagala nga kulaba puroguramu eriwo puroguramu ekeba omukyala amagezi goolina tolina kyotasobola kukola osobola okukola omulimu n'okukola abaana bo n'obakuza ofuba n'obutereeza n'owangala ng'olina eddembe n'owangala ng'olina essanyu n'owangala nga weeyagala. Lwekyo twagala tumalirize nga twagala hajjati obeeko ky'oba nti otukubiriza oba otusibira nakyo inshallah kuba tofunika mukwano kimanyi nti oli mugonvu naye era kakisa kotuwadde olwaleero kebaza Allah subhanahu wa ta'ala inshallah ekigambo kinene kyetusibirira abantu baffe nga naffe tukyesibirira ye muntu okutegeera Katonda. Bannaffe batulugamba nti okutegeera Katonda amagezi mugasookera bino byonna Katonda ajja kubikulaga n'obugumiikirizo ojja kubufuna n'okwebala nti kino kyaleero kati ngafa abasiraamu kumakya tusala subuhi ate oyinza okusala werakanya otuuka ku dhuhuri tusala erakanya oyinza okusala esatu kati ago amagezi agategeera nti gati dhuhuri ya raka 2 rakanya dhuhuri subuhi ya raka 2 magaribi ya 3 gasobola okutuyamba ku bintu byonna kati Mungu ebintu byonna yabikyusiza ne bannaffe subuhi bagisala bantu amadini ambala kumacha basale kabatandi era ku dhuhuri bantu awo teriyo ogezi kati okuba nti ene gwanga litulimu lya bannaddiini Katonda tajja kutulekerera era ffenna tulaja nakyo ekimu tubadde ku nsonga y'abaana bano okudda mu ssomero nga balina embuto ffenna tewali gwetakwatako naye ngaekireeta ekyo ekyaleeta ekyo era bunafu bwa ddiini y'abazadde naddala maama kubanga ajja kibukyogeraku bamutuufu kubanga abaana nukensu yanti kyatande yoyinukiddirira ddala kubanga maama wuli omwana yakomyewo akotudde naye kati mbadde solikana akaseera tiwani bokwatya ddala omwana n'onyweza n'engalo ki n'engalo kunywa nti bisimida kuba jatadija nti programu ekiseera kigenda kuggwayo enne nakyo naali kikubulidde ensonga kwe yava okutuuka awo kubanga olwayo twafuna ekizibu nti abaana bagenda nabasomesa obufumbo nga bali mu masomero edda batusomesanga obufumbo mu P5 nga tuli mu masomero naye nga si kyekyolwaleero olwaleero batwala ne basenga ne babasomesa obufumbo kaakati omwana n'ava mu theory n'ayinoonya practical ate newaffe mu bakadde tusomesa kimu buliri radio zogera buliri TV zogera buliri kakati hajjati abeera eka ne mwami we amwana temufaako
haji bwajja oli alira mu kisenge abaana bakulabu wetalani tuwe amaaso gadali saale haji azze omulala yambadde munakamini kakati abantu baga nti maama agende ku biri byetwasoma kakati ate olunzi kati nawe omusawo we amagalibi yewuluntuddeko abaana bano baliwa banadda kakati ebyo nabyo byavaako mutawaana mu ngeri y'olusaako naga nti ebigambo by'omulembe guno birina ebizibu bingi nnyo byetujja okutunulira naye mungu baana asaasira bajja kusigalamu so okuleeta omusomesa mbusenga ajja asomesa abaana omwana wa P7 oba wa P5 walimalirako university ng'afaanana ki kyovola nti abasinze okufuna ebuto era ba 7 kubanga bo tebanayiga na makerenda bw'abeera waka abiraba bw'alaba ku TV abiraba bw'agenda ku leediyo awulira emboozi basenga bazze ku leediyo basomesa kakati kikyolowooza omwana butafuna lubuto ng'ali mu P7 kakati bwe twamaze okumanya nga tusobeddwa tugamba wadde alina olubuto agende mu kalasi agenda asome naye gwe wali obadde ku lubuto nange olubuto olukkiriza ofula akafoomu kano okumala busaawo abamu basesema abamu basimagira abamu bayoya abamu bali ettaka naye ali musomero tutudde musomero asomye kisoboka kakati kakati ekisoboka nti kubanga nkugeze naawe twatufunye olubuto kati aba batutte nabyo nkugambye hajjati nti ogezaako ng'oyagala ojje wano ku Dawa TV mu biseera jamu nakusukkako n'owaliriza olinyeka bodaboda hajjati gye bwakusanga naye hajjati afaaki bodaboda bwemukuba naye nga kiri ekikusundi essaawa ekola ki naaba bagenzi tekiyinza okusoboka kubanga ffe tukyalimu akabuntu n'abaana bokka bajja kumuyeeya nakabutuzi kandi munda kakati naye yenyini agenda muli nawulira nga si yeye naye abaana inshallah bajja kuzaala okusoma tekugwayo teri kirasi gye banajjawo mwana amala okuzaala nga yambala bulungi yunifoomu ye ngagenda ngaasoma bwanadda akawungeezi nga yoosa omwana n'okuddira olubuto oluteeke mu kirasi kiyinza obutaba kyangu inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tumwebaza lwakaseera kano kitubadde nti tuyogedde ebigambo bino bidusa nti Allah ekitiibwa tusaba bigase nabyo ffe ababyogedde nammwe ababirabye kubanga tekiba kya mutawaana kwogera byotakola ki byotakola tugamba nti yombi yatulemu bwalaba kubanga ajja tatugambye nti omuntu ono bali eddiini Allah ajja kukukola ensonga zo olabe nga byonna byoteekateeka nga bisoboka omanye nti abaana bakuza n'obufumbo ojja kubeeramu n'obuvunaanyizibwa ojja kutuukiriza nga Allah we yakulembera inshallah taala. Naye naakugenda ssebo producer mbadde nsaba ompe question zo teziiyo tumalirize endowooza linda kiba gy'oli ajja tisiibula tengulinda questions basebo abaliyo tetunaakula kiba gye muli tuba tusaba mutuwe ebiri eyo nga ebibuuzo oba tebiriiyo tugenda kuggala program inshallah taala. Abijja abitnahajati nga baleeta bino tulaba nti abantu muno bitalamu okusabirako abazadde baabwe tewakyolina muzaddewo ku nsonga zino nga yakkuza naye wala ebintu bitabuseeko tewandiseeyo kiika tozamama nakusabirako wataata kubanga ebintu bisuse. Omwana jusi yagambye ajati mwami yazze nenvaayo awaka yansindika kukola ate kakati sente zenkola zansaba ate sikugamba ebintu bitabuse abaana bali eyo kwamba omuntu nga buga nti bitabuse tukole tutudde tutwaliseeyo ebintu bitabuse ate bikyatabuka ebintu bikyatabuka kubanga tubuzaabuziddwa n'ebintu bingi. Bw'adijja mu biseera byonna bwafunanga ekizibu ogenda wa maama wo kati abantu balina ababulirize bangi, abalala ba radio, abalala ba TV, abalala ba mikutu egyo gy'olaba, abalala beebuuza Canada, abalala beebuuza mu America
Abala Basaudi, abakyala Basaudi bakola. Abakyala Basaudi tebanaza tebafumba mmere. Ani agenda oli mukyala Musaudi obadde ki? Kakati ebyo n'omukazi nti Kurani yagamba omukazi takola. Nze najjira nsonga emu yokka wano. Kakati waliwo yakoze ekyajabu yagenze okufumbirwa n'asaba amahari emiliyoni 5. Musajja nagamba nja kuwako 3 2 nja kuswanga tuzeeyeka nga tugenzeeka nti kale ne bawandika ne basayininga bazeeyeka wiiki emu n'agamuwa kozi yadaali mutegeka egenda era olwamuwadde ssente ennyonyi zaali ziwadde ku kisaawe ka message nanga tonoonya ndikata esente zimutwala zibulako kati mbuulira abazadde ekyo ne bakikiriza nti nobatugeredde kati omuntu agabuza ogenze nazo awakatonda olyogera ki namaaso gantawanya naye natugambye Abdul Wahab barakallahu fikum memale kusomesa hajjati nyumiddwa nnyo sho eno nono Joyce Latisha abasajja n'abakazi benkana zibatabuza kibuuzo muki kuba muki Mungu amusasi ojja kuddamu akitereze nagamba tukutisha sabate Zahara nana nagamba Mariam Salim naye atukudde mu ngalo Aisha Musa masha Allah Bushra Hiba alhamdulillah happy Women's Day onabadde Jacinta tweyanziza bamama Zakia Nacha assalamu alaikum warahmatullah nabadde akola invitation hajjati leero gwe moderator alhamdulillah ene kamukole ku olwaleero kunatulakola natugambye Nanyonjo Hawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shukran masha Allah natugamba nti nno Ismail Afandi wadde alaikum salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching that if you can okay wanabada sharing ano tebiriyo sigabiyo nnyo kubanga oli abuuza nti benkana muki kubanga olina otuwulya kyobuuza yamanya omukyala n'omwana tategedde bulungi atumanyiza kino otumaliriza bannange tubagamba nti nabantu bafumina sharing liking mutwongereyo insha Allah ku YouTube kwe tuli ne ku Twitter ne ku Facebook WhatsApp kiba kikukyayinza okukiyalinga nga bwokoze ki nekirala oyinza okubanga ekibuuzi walegadde okubuuza nga tovuddewo tuyinza okulekera essimu zaffe tunaa tekisobola tunakibuuza naffe abatusingako kuba waggulu omumanyi waliwo omumanyi omulanyi omulala esimu esimu zaffe alhamdulillah womulira kyagala ekibuuzo esimu yajatalina makumbi ajati tukibagambe eri 0705 81 71 88 esimu yajati